In the land the night goes wide, stands a man with the truth as his guide. Tubadde tulina essanyu lingi nnyo wano mu Uganda era tetugenda olwakuba tetwagala wano, twagala nnyo wano era wano mu butuufu mu ngeri nnyingi wano eka kaakati this is home in many ways. Naye ndowooza twagala okutandika kusaira eyo tetulina ennyumba even, so twagala okufuna home kyempita home base. Naye still twagala okujja wano, tusuubira okujja era tusuubira ddala okujja n'okubakyalirako. Naye kasita nsanyuse kubanga dental eddwaliro liri mu engalo nnungi, in good hands. Professor, CEO, Executive Director Dr. Nsingo. Mu dental wuyo akulembera dental Dr. Ajiramabazi. So ngenda nga mpumudde nti ebintu biri bijja kuba bulungi nnyo. They try to hide, but the truth is your weapon, your honor, your pride, every byline. Balamusizaako mwenaja musinziro kubanga mutulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwagira Media Choice Refine. Omusajja gwe mulaba oyo erinnya lye musajja Muganda ddala ayitibwa Kigozi. Dr. Kigozi ono yali ayitibwa Dr. Ken Chapman. Yali musajja mu America nga tannaba kujja mu Buganda, mu ggwanga Uganda, era nga musajja musawo w'amannyo. Omusajja oyo gw'olaba abadde ayogera Oluganda, ekiseera kyatuuse n'awummula. Is a retired doctor kati, retired dentist. Programu eno ngikoze okumuyozaayoza era okumwebaza obuweereza bw'akoze mu ggwanga lyaffe. Tuli basiimu nnyo eri Dr. Kigozi oba muyite Ken Chapman, omusajja Omumerika eyajja kuno mu G7. Naye ng'oggyeko ekyokumwebaza olugero n'olugendo lwa Dr. Chapman Kigozi ono njagala lufuuke ekyokuyiga eri abaweereza mu bifo eby'enjawulo eby'obuweereza, mu mirimu egikolebwa egy'ekikugu, mu byobufuzi ne mu areas zonna ezaffe ez'ekifirika, akolenga ekyokulabirako eri bannaffe abawangaalira mu bifo ne mutaagala kuwummula. Omusajja ono yajja mu Uganda ng'ava mu America, yajjira ku bantu abaleeta eddiini bayite ba missionaries mu G7. Kakati mu biseera ebyo ebyalimu entalo za Amini yasanga ziggwa, American dentist ono najja n'atandika okuweereza. Yajja eno mu Bwakabaka. Abadde musajja naggwano nnyo era olugendo lwe lwatandika 1979 bwe yajoyininga gye bayita Life Ministry. Eno nga yali azze kujoyiningawo katono, yali azze kumalawo emyaka 2 gyokka mu Uganda ng'aweereza mu busawo obw'amannyo. Naye ekyamusigaza ebiseera ebyo abasawo abajjanjaba baali batono, ng'ate n'entalo nnyingi nnyo ez'okubonyaabonyezebwa abaddugavu okweyiganga. Kakati omusajja ono n'asalawo n'agamba owaayi kansigale mbeere wano nyambe abantu. Ekyo kye bayita service, kye bayita a calling to serve. Kwegamba okujja okusavinga abantu nga wayitibwa nga tobyesibaako oba nga teweesiba ku bantu. Kakati ebbanga eryo lyonna aweereza mu buweereza bwe emyaka egiweza 45, wabula ekiseera kituuse n'agamba nti mpummudde, ayagala kuddayo mu ggwanga lye erya America. Ono bwe yagenze okuwummula yagenze eri Ssaabasajja Kabaka okumusiima n'okumwebaza nti weebale nnyo okunzikiriza n'embeera wano akaseera. Kino nno Dr. Chapman alese ebintu bingi nnyo mu ggwanga Uganda, obuweereza bubadde bw'amaanyi. Naye yatandika ne Bishop Bugembe omwaka gwa 1980. Mu 1980 bano batandikawo eddwaliro ly'amannyo era kyogerwa nti balina ekitanda kimu ne bagira ebitanda 2. Lwe twatuukira mu mwaka gwa 2005 ndoza eddwaliro nga lijjudde ebitanda ebyali biweranga 8 eby'amannyo. Mumanyi ekitanda ky'amannyo bannaffe mwenna be bakudde amannyo. Omusajja ono ali celebrated, omusajja Omuganda ono Dr. Chapman ali celebrated. Emyaka gya 45 tegitusaze nga bannayuganda. Naye lwaki muleese okusobola okwogera ku Dr. Kigozi ono? Ekisooka, nsaba okutegeeza abantu mwenna abasavingira mu kapasite yonna, biiti bya bufuzi oba investor oba biki, nti okwesiba ku nsi y'abannammwe ne mugyesibako bojja temuyina wammwe si kirungi.
njagala okukakasa bannansi nti abantu bangi bazze baagala okusiba ku Bwakabaka bwa Buganda nti busosoze, naye kiganye. Katonda atuwadde obudde okusobola okukakasa nti ebyogerewa byanjwanjwa era si bituufu. Omusajja ono Dr. Kigozi Chapman is proof that Omuganda asembeza, Omuganda ayagala, Omuganda abeezaawo, Omuganda yeetaba wamu n'abantu, era ng'ekisinga obukulu Omuganda si musosoze. Ate era tekiriimu bulabe muntu kumanya nti nava mu ggwanga bwe riti n'oteewaŋŋamya. Kikulu nnyo buli muntu omugwira eyava mu nsi okukitegeera nti leka kuteekawo mbeera akina bano bagashumba gwe ekuwuliza gwe yagala okuteekawo olukonko n'olukongoolo okuvumaganya ensi y'abanno gye wajja obuzzi nti basosoze. Omusajja ono Dr. Chapman n'emyaka 45 gy'amaze wano kibeere ekyokulabirako eri abantu bonna, kibeere ekyokulabirako eri abantu b'obukundi abalowooza nti bw'ojja mu nsi olina kuwamba bintu by'abannansi gw'ogaggawale obagobe oleme okwegamba olage nti gwe wasooka otandike n'okukyusa ebyafaayo bikulowoozese nti nno gwe kaasangwawo. Okubeera kaawo kadda tekigaanibwa, naye ate ewantu watali busosoze nti bakugobye, kubanga siwuliddeeko wantu wonna mu kuwummula kwa Dr. Kigozi Chapman ono nga bamugamba nti ogobeddwa va mu Uganda. Nedda, wabula atuuse ekiseera n'awummula n'agamba nti nedda, nja kwongera okugenda mu nsi yange nsomese ku bintu bingi byenjize mu buweereza bwe mbadde wano, kuba newankubadde yajja musawo mukugu w'amannyo, naye obukugu obusinga bubeera hand zone, tebubeera bwa bitabo, bubeera bwa kwatako ne experiencing ekintu n'okiyitamu gy'okoma okiyitamu ebbanga eddene. Kati amannyo g'abantu oyo omusajja gajjanjabiri gaakudde ne gaakuttemu gamuyamba nnyo okutegeera ne bw'abazzeeyo mu nsi ye. Njagala okwebaza dokita oyo ne banne baabadde akola nabo nti mwebale, obuweereza bwammwe bubadde outstanding. Kino era njagala kikole ng'ekyokulabirako eri bannabyabufuzi n'abantu, kati kangende specifically ku bannabyabufuzi. Njagala okukiteeka mu maaso gammwe okubategeeza bannayuganda nti tewali wano munnansi wa Uganda ayina munnabyabufuzi yava mu nsi ndala gwawalana newankubadde nga Katonda yamuyamba n'amuteeka mu kifo ekyo. Era bwe waba waliwo oba Omuganda oba Omusoga oba ani awalana omuntu nti olw'okuba ali mu kifo ky'obukulembeze ng'amumanyi teyava mu eyo ensi, oli mukyamu. Abantu bangi nnyo bawangaalira mu nsi, kati nga Obama bwe yava e Kenya, Trump simanya bwe yava luddawa. Abantu bangi nnyo basamba omupiira mu Premier League omwo nga bakozi ba ssente ne batuuka n'okufuna obutuuze. Wabula abantu kye bamistakinga, kye njagala okudifferentiatinga ku vidiyo eno, okufuna obutuuze citizenship tekikufuula munnansi. Oba mukitegedde bulungi? Okufuna citizenship mu nsi osobola okukoleramu ebintu byonna by'oyagala awatali kunyigirizibwa yadde okusosolwa, tekitegeeza nti ensi eyo efuuse yiyo yammwe. Nedda. Wano we ntudde mu United Arab Emirates, si specifically ntudde Dubai, gye nsinzidde okubaweereza oluvannyuma lw'okuwaŋŋanguka n'ensemberako wano. Nali nziruka migozo bano era gino gye tuwogerako. Naye wano tewaliiwo akuwa butuuze, naye we tuli tweyagala. Nakwogeredde mu vidiyo eno, abazungu bali wali, abagagga bali wali, abantu bali wali, abantu ab'enjawulo we bali. Tewannabaawo ankuba ku mukono. Era ekisobola okukubya ku mukono ng'omenye amateeka ag'ensi mwozze, ng'ovumiriza kalica ez'abantu b'osanze mu kitundu, nga weegalabanjizza ne weefuula ekitagasa, public nuisance, awo amateeka gakukwatako. Ate nga bwe gakukwatako ggwe, era bwe gakwata ku munnansi eyeeyisizza kyekimu nga ggwe amenye enteekateeka z'amateeka. Naye ewaffe mu Uganda abantu bakola amateeka specifically nga galina omuntu gwe gatagetinze. Etteeka ne limala otagetinga omuntu ne lituuka ekiseera nga tetikyasobola na kubeerawo. So si kiragiro nti kiyisiddwa kikole mu aka akaseera. Abantu batwala amateeka ne bagateeka ne mu constitution. Njagala kuddayo wali ku kya munnabyabufuzi. Mu ggwanga lyaffe mulimu omuntu, abantu naddala kati mulimu abannabyabufuzi abeekulembeza nga bazaalibwa Tanzania, abalala nga bazaalibwa Kenya, abalala nga bazaalibwa Somalia, abalala nga bazaalibwa Sudan.
naye bwe bajja ne bakozesa omukisa gw'okubeera nti atufuga yensi yaffe agyetwaliranga bwayagadde atooza tuli bakimbuyege ye ateekawo ebiteekateeka ebimuyisaawo ebimukuumira mu ntebe mpaka lwalifa n'atamanya nti amateeka gano gagenda ku affectinga ffe bannansi abaazaalibwamu. Waliwo abantu abasinga abaagala okukolebwa kati njagala tweyambise example eno. Mulimu abantu abagamba nti nze nazaalibwa mu Uganda ndi munnayuganda nkola bwe nti nedda. Topic eno tetutera kugireeta nti nno twagala okuleetawo embeera y'obusosoze nedda. Si kyekyo. Buli muntu abeera ku nsi ng'akimanya ewaffe yegindi tekimujjako. Olaba n'abaddugavu batwala mu slave trade bakyanoonya ewaabwe. Naye tebasobola saawa eno bagamba nti tubagobye mu ddeeyi ewammwe gye mwazaalibwa. Ebyo ebintu byakoma ku mulembe gwa Amini n'agoba abayindi n'akola biki ekintu kye yakola olw'ensonga ze yayita ezize n'olw'okwewaŋŋamya nti abamu baali beewaŋŋamiza mu bintu n'okwagala ensi. Naye ebisinga mu nsi yaffe bikolebwa. Kakati Dr. Kigozi ono abaana bazadde wawuliddewo amugamba nti abaana bo batwale. Wawuliddewo amugamba nti oba ebintu bwe biti tikka genda tolidda wano. Nedda. Wabula nsaba kino kibeere ekyokuyigirako nti abazungu batusingira wala. Banaye mwetegereza omusajja ono abazungu balina ekintu kye batusinga. They know when to quit. Seriously, they know when to quit. Kubanga emirimu egiri professional kanjibabuulire. Emirimu egiri professional otuuka bw'obanga obadde ojjanjaba maaso n'otuuka ng'amaaso agago tegakyasobola kulaba Katonda ye yakikola. N'otuuka ng'olidde gundi babayita bati optician nga oli mujjanjabi w'amaaso naye nga n'amaaso agagote teganalaba. As Africans we should learn when to quit. Oba mukiraba, we should take lessons from this gentleman Dr. Kigozi. We must learn when to quit. Bw'obanga obadde musawo nga mubutuufu holding a position of authority mu ddwaliro erimu ne weewulira nga kyamazima tokyasobola kugenda ku functioning properly in an operation room, please tender in your resignation and enjoy your pension, enjoy your gratuity, enjoy everything. Become a consultant. Bane muleme kulemera ku bifo. Abazungu bagenda tusinga naye ng'ekitusinza si lwakuba nti no tetulina buyivu. Ekitusinza lwakuba nti tulina omutima omubi. People should learn when to quit. Omuntu ng'oli mu kifo kya buvunaanyizibwa okimanyi oli musajja mu poliisi weetaagisa physique body wise bwe kubanga kugenda mu operation weetaaga ekifo ekyo okubeeramu ng'osobola okugoba omuntu oba okubeera okufumiramu ng'osobola olwesolinga ne criminal naye gwe bwe weewulira nga natural body tekyasobola. Please quit. Muleme kubeera mu mapoliisi omusajja n'abeera ku desk n'asumagirira okwo takyalaba na nnyukuta zaawandiika omugamba banzibye ateekawo gobbye omugamba bannyakuddeko akasimu ateekawo musango mulala. That is how people mess. Bakiraaka abali mu makooti ekooti ne muzifuule ebifo n'osanga omusajja nga yakaddiida buli musango guli ku kyala agumanyi naye he does not want to quit. Kati saawa eno mu Uganda tufugibwa abantu abaasoma ku syllabus ez'emirembe gya 19 what ngabo bakyalowooza nti knowledge gye basoma eri applicable in a modern society. Ebintu bikyuse. When you become a lecturer ng'oli lecturer wa university nga tosomesa history kuba wa history yasobola okuba relevant kuba asomesa already ebyayitedde already ebitaaliwo teyeetaagisa bya biseera bya maaso. Abasomesa modern studies oba developmental studies abo basobola okwiti naye gwe tosomesa history n'olemera mu kifo n'obeera mu university toyagala kuta kirasi abaana abato ne basoma b'osomesezza ne bazaala abaana nayo ne babasomesa mu bifo ebyo n'okiremeramu tosobola yadde abamu mutuuka ne mugolola ebigezo nga mulemesa abayizi okuyita olw'ensonga otya nti bano bwe naayisa abangi bwe balijja ne bafuuka threat era omulimo gwange. Ogaana okupromoting aba junior lecturer ogaana omuwa recommendations ennungi olw'okuba olowooza nti agenda kubeera mulimo gwo. Dr. Kigozi should be a lesson that Africans we must learn when to quit. Kati abasinga abali ku video eno ndowooza mumanyi mu kukwitinga gwe kikyasinza okukwatako mu Uganda. Kalidinaali Wamala yawummula naye obuyinza bw'obwa kalidinaali bumuwa nti solonga azimulamu abaawo era emirimu gye gisigalawo naye kanisa yavaawo olw'okuba kalidinaali yawummula emirimu tegikyatambula.
nsaba okubategeeza nti ffenna ng'oggyeko ebyo nga tukutte mu byobufuzi constitution yakiragira bulungi nti omufirika n'amaanyi ge n'okukakalukana kwabeerako n'emifumbi n'okwesiba kwa gundi n'omubiri gyaffe engeri gye tutalina bujjanjabi nti olina ekiseera ky'otuuka myaka 75 n'oyeba n'obeera nga tokyasobola. Naye ndowooza mulaba abantu abaddukanya ensi mwe tuli kati ebintu bigenda kumuvinga bitya. Nsaba tukozese Dr. Kigozi, Dr. Chapman ono tumukozese mazima ddala okumuyigirako ekintu ekikulu n'abasawo abali mu malwaliro nammwe afuuke example gye muli. Afuuke example gye muli nti omusajja abaddewo, omusajja asaaviize, I have served, I'll be willing to be of service, but which kind of service? Leading role, the pioneer role, the front desk. Giveeko girekere well able-bodied people to take on the systems that help a country to develop, to help the country to have the energy to develop. Njagala kusembayo nga neebaza obwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka bwa Buganda obufuba okulaba nga busiima abantu baabwo. Twalina ekisuubizo ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 3 n'atusuubiza nti ngenda kukola. Ekyaddala ddala yagereza ku kitabo kya Bibiliya oba Bayibuli. N'agamba emyaka 3 Kristo gye yaweereza mu ministry. Ebyamazima ddala tulabidde ddala nga Kabaka waffe. Edda tewaaliwo kusiima. Naddala mu bantu Mmengeyo twabeerangayo kusiima. Naye kati olaba abantu bagendayo ne bakiika. Ne baleeta okwebaza kwabwe ku lw'okubaawo kwabwe, ku lw'okubisibwa obulungi ne humanity eragibwa Abaganda. Kyaddala kitandika okulaga nti obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka bukulembeze bulungi era bukulembeze obutadde mu nkola ebyo ebiremye areas endala oba be twasuubirako nti nno mu bufirika bwaffe tunaaba tubisobola. Nsaba okwebaza era n'okwebazaako ensusso nga nsaba twongeremu n'amaanyi mu kusiima. Omusajja ng'oyo yeetaaga n'asiimibwa oba ne tumuwayo akataka n'asiimibwa nti azimbibweko ekijjukizo oba ye kennyini engeri gy'ali mu Amerika ne wabaawo budget eva ku ssente eyaffe gye tukoze mu Bwakabaka ne tugamba nti omusajja oyo ateekebwewo ekijjukizo nga kiriko kuba ekijjukizo ky'omusawo liba ddwaliro, ekijjukizo ky'omulamuzi ebeera kooti etuumibwa erinnya lye, ekijjukizo ky'omusirikale eba balakisi, ekijjukizo kya sportsman kiba kisaawe oba eba ringingwa aba yali boxer kituumibwa abantu ne bajjukirwako ate abasinga ebijjukizo bwabwe biba bitabo. Omuntu okuwandiikibwako ekitabo nti yasaavinga. Era nsaba omuntu yenna ali okumpi ne Dr. Kigozi asindikibwa omuntu asobola omujjako ekitabo kiwandiikibwe bwe kibanga tekiriwo, kibanga gye kiri Katonda ajja kuba tusaasire. Ne bwe kiba tekiriiwo wabeereyo Munnayuganda ali mu ministry eyo oba ya ministry ya health wabeerewo package ekwatagana ku kuwandiike bw'ekitabo Dr. Kigozi ono byakoleredde. Mbasaba era nga mbeegayirira omutima guno spirit eyoku respecting emirimu ne tugivaako tugitwale nga nsonga ki? Tugitwale nga nsonga nkulu. N'olwekyo mbeebaza mwenna era nyongera okwozaayoza nziramu okwozaayoza Dr. Kigozi, Dr. Chapman tukwagaliza olugendo obulungi olw'okuwummula mu ggwanga lya Amerika. Otulabiranga ddala tujja kujja mu Amerika nga amannyo gatuluma. Tusaba tutwerabira ffe Baganda banno, tusaba tutwerabira ate nga kino kibeere ekintu ekikulu ekyokujjukiza abasosoze abaagala okusiba ku Bwakabaka bwa Buganda ntuli basosoze ti abantu bangi bazze ne basirivingira ano bimwogera byammwe mubyeteerawo ate tebijja kukola. Yenze Emmanuel Kanka Kapita programu eno ngikoze olw'okujjukira emirimu gya Dr. Chapman Kigozi saako ne famire ye tubeeyanziza nnyo tubeeyanzeege mbasibudde weraba.
you.